hosti waffe mulengera Seka Abdul Wahab, Seka Mamu oba Seka Mahmudu Waswa wali omugole Sheikh Malunguti naye mulengera wali Muhammad barakallahu fi Seka Hasani mulengera ne neighbor wao naba wali mwenna mbalaba Sudiru mulengedde kaawo naye batampise mu nkwao nadduka so n'omukulu w'ettwale obwedda gwe mpulira ku muzindaalo buli wenkuba akasimu wano so mbebazizza mwebale kujja mwebale darusi yaffe tusaba Allah ateekemu omukisa abakadde baffe naddala yatuwa ekifo kino naye namulabyeko saba Allah amuwe obulungi amwanguyirize ebigaanyi naffe atwanguyirize ate atusobozesa ekifo kino tukizimbemu nga Seeka bwe yagamba puroguramu ekyagenda mu maaso weeri wano mutunulire nnyo puroguramu eno nkulu nnyo twagala tugitandikeko namaanyi namaanyi insha Allah sobole okubeera nga wano wayimirirawo omuzimbo natuuka juzi mu jjuma nali nsiibula Seeka waffe omu wano nasaalira wano ejjuma bwe tuba tumusiibula nenzija enda okutuukawo nga ekifo tekikyamala baki basaazi kitegeeza tulina okugatta amaanyi nga bulijjo era ekifo kino tusobole okubeera nga tukiteekako ettaffaali kigende mu maaso twetaagawo emizimbo gya kalina wano okusobola okubeera nga ekifo kitumala obulungi banaddala sambeebaza puroguramu ya Seeka Mwase mugikwate kannabwala akoyo tambuliza ebyuma byaffe bino ku booda oluusi osanga akabooda kamukubye enkuba ng'eno bimuyisa bubi n'ebirala so tumukwatireko insha Allahu taala kkirize mbayigirize ekigambo kya Hudhaifa al-Yaman oba Hudhaifatu bunu al-Yaman yagamba Hudhaifa inna ad-dalalata حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف وإياك والتلون وزيف يقام تتبيت ببوزي ويلي الصحابة والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تبيت ببوزي والنمدلا أن تعرف ما كنت تنكر okubeera nga kyobadde otamwa bukeera ku makya nga ate osomesa ogamba kituufu omuntu kyabadde atamwa ne bukeera ku makya nga ate atugamba bye biki nga ate abadde atuleetera obujulizi emabega ne bujja ekiseera ne kituuka n'atandika okutugamba nti ate kyekituufu nga tatuwadde buki bujulizi yaga nti obwo obubuze bubeera bwannamaddala naga nti wa an tunkira ma kunta taarifu era ekiraga obubuze bw'omuntu obwannamaddala ye muntu okutamwa kyabadde amanyi nti kyekituufu obaddeko nekyomanyi nga kituufu ne bukeera ku makyanga gwe kyokola ki kyotamwa naga nti wa iyaaka wattalawun mwewala okubeera bakalangi mwewala okubeera baki bakalangi obwakalangi muze mubi ebigambo ebyo tubiyigamu ebintu bingi ekisookera ddala tuyigamu athabat fi ddiini omuntu okubeera omunywevu kuki ku ddiini ekyokubiri bayanu umuri ddiini okunnyonnyola ensonga ezikwatagana naki n'eddiini ekyokusatu obubuze bukyuka ne bufuuka obutuufu singa omuntu abeera n'obuki n'obujulizi kuba waliwo ebisobola okutwekweka ng'abantu naye omuntu asobola okufuna obujulizi najja n'akola ki n'atunnyonnyola nti kino kye kituufu nabwe kityo obutuufu busobola okufuuka obubuze singa omuntu atuleetera obuki obujulizi wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair tugende ku bibuuzo bangayo budde tulina buto
Mahmoud. Qadi ekibuuzo ekisooka kiri nti kikkirizibwa omwami okuyamba ku mwana mu mulimu gw'okuyonka? atya Omwana n'ayonka n'omwami b'ayonka. ate obwo buyambi. aqulu wabillahi tawfiq, tetulinawo obujulizi nga buziyiza okukola ekintu ekyo. tetulinawo buki bujulizi. obujulizi obwali baddewo kyakka mu Quran, bangi mbawali mbaga nkyakka mu suratu Nur, nti omuntu bw'ayonka ennyonka 5 nga kuta, omuntu oyo aba afuuse maama we. omuntu eyo aya yasangulwawo tilawatan. yasangulwawo ki? tilawatan. baga nti hukumu yasigalawo, amakulu okulamula kwakola ki? kwasigalawo. akati waliwo obujulizi mu Qur'ani nga bwasangulwawo, nga Allah bwaga nti ma nansakhu min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir alam ta'lamu anna Allaha lahu mulku as-samawati wal ard wama lakum min duni Allahi min waliyyin wala nasir. akati Qur'ani eyo waliwo amateeka Allah ge yasangulawo mu nsangulawo ez'emiteeko gino wammanga. waliwo kye bayita naskhu tilawa ma biqa'i lhukum, okusangulawo kwa okusoma nga tetukyabisoma mu Qur'ani naye nga amateeka gasigalawo. ekyokulabirako yeyo aya, ekyokulabirako kwe kukuba abenzi abafumbo amayinja paka we bakola ki? era Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala anhu yagamba, abantu tebaba kugamba nti Umar yayongera mu Qur'ani ebitaliimu, la rajja'tu hadhihi al-aya, eno aya nali jizizaamu yalimu mu Qur'ani fanusikha. bagamba bawalimu eno aya yali mu suratu al-Ahzab, wa suratu al-Ahzab nazala hawalai suratu al-Baqara. suratu al-Ahzab yakka kugamba nga nene yenkanakane suratu ki? al-Baqara. fanusikha juzu'uha, ogutundutundu ne gukola ki? ne gusangulwawo. ne mu byasangulwawo mu suura eyo, anna shaykha wa shaykhata idha zanaya farjumuhuma albatta, omuntu nga mufumbo bwayenda, musajja oba mukyala mubakuba amayinja paka we bakola ki? paka we bafa. ogwo gutundutundu gwasangulwa, kigambye ogwali mu suratu al-Ahzab. abamu ku bawali mbaga nti gwali mu suratu Nur, naye nga qawlu yasemba yegamba suratu al-Ahzab. so tugamba tutya? tugamba nti mu byasangulwawo nga byalimu ebiri, ennyonka ezo zimulaba 5. omuntu bw'ayonka oluyonka nakkuta, omwana omukyalo oyo aba afuusaani. naye kuno okuyonkako okwa bulijjo hazala tekulina buki? oluusi oyinza n'obutasanga mu mata, oyinza obutasanga muki? mata. so noyonkera bwereere oyinza n'obutakkuta. kati okwo okuyonga okw'obutakkuta la baasa bihi wa barakallahu fihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Say, how do I perform my prayer or my salah in a house of a masjid with a room and having a tub of water under the bed? Singa ennyumba ebeeramu ebibbo by'abalongo nzikirizibwa okusaaliramu, oba singa ennyumba ebeeramu ebyawongo nzikirizibwa okusaaliramu, la okutuusa nga tofunye, okujjako nga tofunye ogenda kukola ki? kusaalira. tetukkirizibwa kusaalira mu bifo nga basinzirizaamu ebitali ani? Allah, okutuusa obanga tewali option yonna. naye bw'ofuluma wabweru w'ennyumba eyo
okkirizibwa kuba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti utitu khamsa lam yu'tahunna umamun qabli, Allah yampa ebintu bitano teyabiwaayo nabbi yenna nga sinnajjanze Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yagantu waju'ilat li al-ardu masjida wa tahura, Allah yanfuulira ensi eno yonna nga muzikiti era nsobola okwetukuza nayo. Fa aynama adrakati as-salatu ahadan min ummati, essala bwesanga omuntu yenna mu umma yange talina kyekwaso kyonna wemusanze alina okukola ki? Kusaalirawo. Naye ebifo ebisinzirizaamu ekitali Allah tosaalirawo, kubanga abalongo mu nkola eyaffe ey'Abaganda, Abaganda bakakasiriza ddala abamu, si bonna naye abaki, nti abalongo ba Katonda basobola okusiba omuntu oba okumuta, era beewuunya nnyo omuntu nga yazaala abalongo nga mwavu, beewuunya nnyo. Ozaala otya abalongo nga gwe saalongo n'obeera ki? Kujjako ngoye wabasobya nga tewamala buki bulungi. Wallahu ta'ala ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shekho mchala emirimu gy'ewaka gyakola Allah muwamu empeera tebagimenya. Abakyala emirimu gye bakola ewaka bafunamu empeera kuba gimenya. Naam, bafunira ddala empeera nga ki? Nene. Mchala Allah yavungavungijja naye mu bintu wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala yazingazinga ejjana y'omukyala mu bintu bitonotono okwawukanako ejjana y'omuki y'omusajja. Yagamba nti omukyala bw'aba yakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala n'agondera bbaawe n'asiiba omwezi gwe ogwaki neyeesaalira ne swala ze mmeka, Allah agenda mugamba alondewo omulyango gw'ejjana gwayingira ku kiyama. Weerondere, gondera bbaawo, weesaalire swala zo mmeka, weesiibiraani lamanzaaniyo. Ekyo Allah tabaraka wa ta'ala ekisuubiza ejjana. Ekyokubiri mu birala nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagendanga atutegeeza, yategeeza nti buli muntu yenna mulunzi, naye n'akoona ne ku mukyala nti n'omukyala naye muki mu nnyumba yaani yabbaawe, okubeera nga agiteekateeka, akuuma ebirimu, obutakkiriza kuyingiramu muntu yenna atateekeddwa okukola ki? Kuyingiramu. Obuvunaanyizibwa bwa mukyala ku baana ba bbaawe okubafaako. Abaana bazaala ne batakola ki? Kuba tero kibagamba nteriyo mwana akola application eri maama eri kitaawe tibanzaale mu maamaani, balabirawo nga nabo Allah yabagirira ne babazaala mwaliwa mwoli. Kati bonna mulina kusala magezi okulaba nga abaana abo mubakwata bulungi n'okubayisa obulungi. Abamu mu baana babeeramu ebizibu, naye gwe ekyo tekikugaana gwayagala empeera ewa Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullah. Seka nayawukana n'omusajja eyangoba nze neegoba. Okuddamu okufumbira omusajja omulala nina okumweyambulira muddize amahali ge naye sigalina mu kaashi, wabula twayawukana mu banja ne twebalira awo kiri kitya. Kuba yatunda embuzi yange naye teyampa ssente zange ate zijjamu amahali ge yampa. Enjawukana z'abafumbo za miteeko esatu. Mukitegeere nti endagaano y'obufumbo y'emu ku ndagaano ennene. Bamugenda ne musiba nika tubiyita byakuzannyirako. Allah tabaraka wa ta'ala yagiyita mithaqan ghalidhan. Ndagaano si yakuzannyirako nnene. Wa kayfa ta'khudhunaha wa qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadhna minkum mithaqan ghalidhan. Allah yakola endagaano yagiyita ndagaano nnene. Wallahi yagala okwenkanankanako n'endagaano Allah gye yawa bannabbi.
wa idh akhadhna mithaqa an-nabiyyin Allah yakola endagaano ne bannabbi neera nayo bwe yali agitenda yaga nti wa akhadhna minhum mithaqan ghalidhan endagaano Allah gye yakola ne bannabbi okutuukiriza obubaka Allah bw'abatumye yaga nti yo message nnene bw'olabanga message evudde mu Quran kitegeeza nti yo message direct eva wani wa Allah azimuha risaala eyo mulina okubanga muginyweza mugigeza kubanga amawulire g'osoma tegaliiko yadde va ku nfuufu naye tegaliiko yadde olufu amawulire agali mu Quran tegaliiko yadde oluki olufu gakwate na bwegendereza tegeera nti oyogera ebigambo ebinene Allah bye yayogera waman asdaqu min Allahi haditha waman asdaqu min Allahi qiila waliwo ebigambo ebisinga okubeera ebya Allah kubeera nga byamazima waliwo enjogera esobola okuvaayo nga nnene okusinga eya Allah teriiyo so tugamba ti message bweba evudde waggulu obwo bwe bubaka ababaka ba Allah bwe bakwata nga bunene bw'amaanyi tebugambika soma Qur'ani n'obwegendereza giwa obudde faayo gisoma kati n'obufumbo bwe buto buli omuntu agenda okubuvaamu alina okwegendereza envaamu gyava mu buki mu bufumbo abawali balaba engeri 3 gye tusobola okusazaamu obufumbo ensonga esooka oba engeri esooka gye bayita at-talaq bagiyita batya at-talaqu wekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagirambulula mu Qur'an wat-talaq biyadi ar-rajul omusajja yayina authority ku talaq era bw'aba atalaka Allah tabaraka wa ta'ala yamukkiriza ye kennyini yatalaka era bw'aba ayina omukyala gwatalase tamugjamu yadde ekikumi wabula olw'okubeera nga balina bye babadde basharinga bingi ye omusajja akkirizibwa okukwatako mu nsawo n'akola ki naawa ku mukyala tekiinaamu bwa haramu ekyokubiri bakiyita al-khulu'u bakiyita batya khulu'u biyadi nisa ekyo kiri mu mikono gy'abakyala omukyala yeyeyambulula bbaawe kyalabwako mu hadith mukyala yajja mu maaso g'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam namuga ti bba wange simutyako ddiini eddiini eryoke naye nti ekikeme ekiyinza okukola ki riwaya endala yayogera ebisukkakaawo naye kino kyetwagala nabbi yamugamba atari ddiina alayhi hadiqata oba oyagala okuvaayo oyagala kumweyambulula onaamuddiza amahale gaage ennimiro faqalat omukyalo oyo nayanukula naam naga nti ye ngenda muddiza amahale gaage ennimiro bagabanga amahale basahaba ogawulidde gaaki nimiro naga nti olusuku luulo yiika 2 nlukuwadde naga nti olusuku lwa mwogo ennimiro ya mwogo yiyo ngikoze eki akati yamuga nti onaagamuddiza nabbi sallallahu alaihi wasallam abuuza sahabiyo ono omukyala namuddamu nti naam riwaya endala yaga nti naam wa ziyada omukyala oyo ngenda kumuwa ennimiro mwongereko ne byakola ki bw'aba yakona ekirala kye mwongerako nja mwongeza musajja oyo ngenda kimuwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nakkiriza omukyala ono yeyambulule bbaawe yensonga lwaki aba wali mubagamba nti omukyala yenna agenda okweyambulula olw'okuba tekubadde kwagala kwa musajja alina okuzzaayo amaki alina okuzzaayo amahali naye n'agamba nti ate bwe baamala okumuwa amahali omusajja ono alina bye yamwewolako oba yali mbuzi n'agitwala bw'abalaabalamu biyinza okuba bikwatagana n'amaki n'amahali aga nti baawukane nga baabigola tebaawukana nga baki nga baabigo kubanga amahale gaali ku ddiiru ndala n'embuzi yali ku ddiiru ki kati tukugamba mukyala gwe mumalirize ebyamahale obanje embuziyo Allah tabaraka wa ta'ala wanaaba ayagadde bajja kuddiza kiima yaki y'embuzi wallahu ta'ala alam. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Shaka omusajja yaleeta ebibo by'abalongo ewaka bye yazaala ebbali
kati yagenda bweru zikirizibwa okubisuula kubanga namugamba abisuule n'agaana. bireetere Imaamu Sharifu Nagwere abiinako solution insha Allahu taala. Mukulu w'ettwale lyaffe alhamdulillah twalonda mulungi, nasobola okubikwata obulungi. bw'aba abiremereddwa ng'abireeta ewange nange mbikola ki mbisobola. waliwo juzi twabadde n'omuzadde ku ssomero lyaffe, omwana n'amuwaabira. omwana n'agaa nti ekiŋŋaana okudda ewa taata alina ebibbo by'abalongo, mubimu ku biŋŋaana okudda ewaka. omwana asigala holiday yonna tayagala kudda waka, omwana tayagala kugenda mu shiriki. ne tuwalirizibwa okuyita omuzadde. bwe tuwalirizibwa okuyita omuzadde netuvuga nti omwana mu byakuvunaana akuvunaana olina ebibbo byabaki. omuzadde n'agaa nti kituufu mbiina teyeegana. naga nange mbeera nayo bubeezi just siina naye nange binsumbuwa mbikolere kyoba. nemugaa nti seeka wuuyo kagenda abikukimeko. sheekhe najja seeka Jemba principal waffe n'agenda abikimayo n'abikolako emirimu. akati operation gye tuliko eyo kulwanyisa shiriki, abantu baleme kukkiririza mu bintu bifaanana bwe bityo, kuba tebirina makulu. omuntu akkiririza mu bintu ebitamukosa kyokka ye nga mutwe gwe yayingizaamu nti bimukola ki, bannanga akosa ye Allah, ate atugasa yaani ye Allah. era abantu batyanga ebintu ebitalina makulu. kakyabalonga abaana bozadde obuuza omuntu ate watandikira okubatya, ate abala batulowolereza naga ne baseeka abo balabira awo naye nabo balina ebibakoze eki, balina byebasirikidde. wallahi tetulina, mujje mutwazi, tetukola ki, tetuyina. wabula twamala okutegeera nti Allah tabaraka wa taala ye ffe okubeerawo kwaffe Allah bwe tuba bakuvaawo eraani era Allah teriyo kisobola tukosa okujjako nga Allah tabaraka wa taala asazeewo. barakallahu fi. bino ebibuuzo biri bisatu mu bantu ab'enjawulo naye byonna bifaanagana. omukkiriza awangaala atya n'omushiriku naddala nga maama we, ekirala katutegesera omusiika kubifaanagana. ekirala omuntu nga muzadde we yamukolako shiriki mu mbeera y'okufuna obugaggala mu lwatya, ye omwana oyo asaanye ayise atya muzadde we oyo yakimutuusaako mu bulamu obuddako yani singa awona n'ava mu eyo mbeera. omwana bw'aba mukkiriza maama nga ate mushiriku awangaala atya, ekitiibwa Allah yakinnyonnyola mu Qur'ani, fatwa Allah yagituyambako. yagamba wa in jahadaka ala an tushirika bi ma laysa laka bihi ilm, singa bakukako okungattako byotamanyi, fala tuti'uhuma, mukadde w'omushiriku tomugondera mu shiriki. buli ekikwatagana ne shiriki kyonna togonderanga muki. Allah n'atuga nti wasahibuhuma fi dunya ma'rufa, naye mbikwatagana eduniya. maama ayagala kunywa katunda, ayagala kugula sukaali, yetaaga ya kamere. wasahibuhuma abeere mukwano gwo mu byeduniya. asuhba tutegeezaamu omukwano ogumanyikiddwa guno ogwa parental love, ono mwana wange. kakati tegusobola kuvaayo eri maama wo kabeere mushiriku, ye asigala asigala maama. era omuntu tagambanga nti nze maama ngenda kumugjaku nfune maama omulala olw'okuba muki. Allah yageranga omushiriku oyo yaani ye maama wo, n'akubuulira n'ekyokukola ow'ekitiibwa Allah. ekyokubiri tuyina okuguma n'okunyweramu nti ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maama we ne kitaawe baali baki, baali bashiriku. nkiddamu taata wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali mushiriku, baali bamusinza masanamu. maama wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amina yali mukyala muki. era waliwo hadithi nga weeri yaga nti ista'dhantu rabbi an astaghfira li ummi, nasabako Allah wange negayirire maama wange kale Allah amunsonyiire. falam ya'dhan li, Allah teyampa lukusa kwegayirira maama wange. lwaki? ng'ate maama wa nabbi, kubanga yali muki, yali mushiriku. n'agamba nti thumma sta'dhantuhu, oluvannyuma namusaba ana azuura qabraha, kale nambule ki,
kabbuli fa adhina li nampa olukusa olulambula kabbuli era waliwo obujulizi obulaga ti kabbuli z'abashiriku abakaafu tukkiriza okugendayo n'okulambula teri wali bujulizi butugaana lwaki nabbi yagamba fa innaha tudhakkirukum al akhira omuntu bw'alambula kabbuli ebeere ya musiraamu oba ebeere ya mukaafu kikujjukiza nti ogenda kufaanana ng'oyo enkya otandise olugendo lwo olw'enkomerero so teriyo kigaana muntu kugenda ku kabbuli kugirambula kebeere ya mushiriku naye omuntu yeetegereze nnyo nti omushiriku tasabirwa nga bwe yayigiriza nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam kati maama w'omushiriku taata w'omushiriku olina kuwangaala naye mu mpangaala bwetyo awamu n'okubeera nga tolekaayo ddaawa buli kaseera bannange maama okufiira ku shiriki kibi kinene maama wo okubeera ng'afiiridde ku shiriki kinene kakasa nti buli muntu alina maama we ne mukimanyi nti mulina bamaama bammwe nga tebasaala obanga asaala ng'ezimu azikola ki azikubirayo muyambe ku bamaama emyaka gigenderedde bye yamanyiira ebyo nti olunaku asaalamu subuhi naki wallahi tubayina nga maama asaala subuhi ne maalibi oba ne isha ezisigadde zeerabirire kakati olina okuyamba ku maama wo okulaba nti anyweza essola okikola otya kale mujjukize Allah yatuyanguyiriza mulembe gwa .com amasimu weegali buli kimu twavaayo eri osobola okwogera ne maama wo naye obudde bubeeranga saawa mukaaga ez'ekiro osobola okwogera naye mu budde bw'essola bwonna oba oyagaliza maama w'ejjana mukubire ekkasimu omwagaliza ejjana gati maama obudde bw'essola emyaka gya maama wo gigenderedde asemberedde kabbuli emyaka gya kitaawo gigenderedde asemberedde ki kabbuli laba maama bwagenda okufa nga asaala sola bbiri laba taata bwagenda okufa nga tasaala naye nga musiraamu naawe omwanjula nti oyo Haji Kamada ye taata wange anzaala era naffe tugende oba abantu obayite bagende basaalire omusajja abadde tasaala ne maama abadde tasaala nga naawe okimanya ate tuswala okugamba nti maama wange abadde tasaala wallahi omusajja asobola okufa n'omukyala n'oswala okugamba abantu omuntu atasaala tebamusaalira omuntu atasaala tebamuzinga omuntu atasaala tebamuziika bwe baziika basiraamu baffe bwe kityo bwe kyajja mu bigambo by'abawalimu ebituufu wallahu ta'ala alam bwe tutyo bwe tweyisa ne bakadde baffe abali ku nkola efaanana bwetyo kubaddeko ekirala kibadde kigambo ki ayisa atya omuzadde oyo oluvannyuma ng'ateeredde mu mbeera maama bw'aba ateeredde mu mbeera oba taata omwana ng'ateedde naye ng'omuzadde ye agaaniddeyo singa omwana atereera muzadde n'agaanirayo era byagala okufaanana gwe kitegeere nti oyo maama kitegeere nti oyo ani oyo taata yagaana gwofuga kutuusa message emitima togikola ki nabbi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yafuba nnyo ku kitaawe ila firashi mautihi okutuusa ku kufa kwe baali bamuyita Abu Talib yali taata omuto ng'amugamba kigambo kimu qul la ilaha illa allah kalimatan ashhadu laka biha inda allah oba uhajju laka biha inda allah yogera ekigambo kimu la ilaha illa allah nja kuyimirira mu maaso ga Allah taata nga muga nti taata yatoola shahada kale ayimirire ku ekyo Allah akuwejjana paka ku kufa kwe naye waaliwo basanadidi Quraishi Abdullah ibn Utba kigambibwa na Abu Jahli yaliwo nga bamuga nti atarugabu an millati Abdul Muttalibi oyagala kuva ku nzikiriza ya jjajja kitaawo Abdul Muttalibi وكان آخر ما مات عليه على ملة عبد المطلب omusajja yafiira ku nzikiriza ya Abdul Muttalib eyokusinza amasanamu taata wa nabbi omuto Abu Talib nabbi yanakuwala n'ayogera ebigambo bino naga nti wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka ngenda genda mu maaso taata nga nsaba Allah akusonyiwe yadde ofiiridde ku ekyo ma lam unha
anka ebbanga lyanamala nga Allah tanziyiza wekiba Allah nassa obujulizi mu Quran daga nti innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha gwe Muhammad tojja kulungamya buli gwonaaba okoze eki naye Allah yalungamya buli gwaba akoze eki buli gwaba yagadde so fere tusobola kulungamya myoyo noganya omwoyo nze ngenda gukaka ebagita hidayatu tawfiqiya okubeera nga Allah waffaka omuntu okukola ebintu ekyo kya Allah amma hidayatul irshad okulungamya abantu n'okumubuulira nti kino kyekituufu ekyo Allah yakituwa kigambe kitaawo kigambe maamawo kigambe mugandawo kigambe mukwano gwa kuli ku lusegere insha Allahu taala faddal ogambye nti kikkirizibwa okulambula kabuli z'abashiriku oba abakaafu ate okubaziika okuziika abakaafu abashiriku kikkirizibwa naamu singa abeera omuyinako oluganda nga nabbi bwe yagamba Ali namuga ati genda oziike kitaawo yamuga genda oziikaani kati omushiriku omukaafu bw'abanga wa luganda lugenda oziike kubanga ne bw'onaakola otya yaani ate waliwo n'ekiseera wekituuka nga kyatteeka okuziika omushiriku ebbanga limala nga tetulina bagenda mukola ki ne bw'obanga si kitaawo olina mumuziika ebbanga lyamala nga talina bagenda kukola ki kuba Allah yakigera yasitula omuntu tebamulekaawo ku dduniya n'awunyiraawo oba n'avundiraawo yasitula omuntu ku lukalu ne ku nnyanja Allah yasitula omuntu kyova olaba Allah yaga nti minha khalaqnakum bino yabissa kuffe mu Quran buli gwe bayita omuntu Allah yamutonda mu ttaka wa fiha nu'idukum era bw'afa ayina kugenda muki kati ne bw'abeera mushiriku kasaabulako abamuziika kitukakata kuffe abasiraamu okumukola ki naye tetumuziika nziika ya kiki wallahu taala alam bino bifaanagana nzikirizibwa okulinnya mu luggya lw'omushiriku oba enba nsiibe nsobola okulyayo ekintu ogezoba okunywayo amazzi kirala nzikirizibwa okulinnya mu luggya lw'omushiriku nzikirizibwa okusalira mu nju y'omushiriku bazadde bange wabanga akuwa emirundi nange mbasirinasiramuka omushiriku ennyumba ye bw'ebeera nga tesinzibwamu birala bitali Allah nga bwe twakyogeddeko temuliimu gafaananyi saaliramu teri kigaana kuba kiri mu hadithi eri nabbi gye yagamba waju'ilat li al ardu masjida wa tahura ne mubeeramu mawaani ng'okubeera nga batimbatimbamu agafaananyi bateekamu ebintu ebitalina makulu ng'ebyo basabiramu bafuuyiramu emmindi n'ebirala tugamba nti ajeewaza okugisabiramu yekisinga obuki obulungi olaba abawalimu bakayana ku maabidi alyahudi wannasara ekkanisa z'abayudaaya n'abaki Umar ibn al-Khattabi bw'amala okuwangula Falastini yalagira abakristu kanisa zaabwe baziggyemu enzigi nga basiraamu baba bavudde gye bavudde bajja ne bawummulirangamu lwaki nti kanisa ezo zaali zizimbiddwa bulungi bo bazimbanga nnyo kanisa nga bazimba bulungi bamala okulwana eyo bajje bawumulirengako awo beyongereyo naye te wali bujulizi ng'atugaa nti tukkirizibwa zisaaliramu naye abo wali mbagamba nti maabidi alyahudi wannasara la nusalli fihi tetukkirizibwa kusaaliramu waliwo abalala abalaba nti tukkirizibwa okusaaliramu mu bamadhahib naye kawulu eyasembayo tetukkirizibwa kukola ki kusaaliramu lwaki ekkanisa zaabwe ebiseera ebisinga obungi zibeeramu ebifaananyi omu ku bawalimu n'agamba nti ebifaananyi ebyo biba bijjiddwamu ng'esangiddwa kanisa eri khaliya la basa bihi tekigaana kugikola ki kugisaaliramu wallahu taala alam so n'ebifo ebifaanana bwe bityo bwebanga tewaliwo bituziyiza kusaaliramu teri kitugaana kukola ki kusaaliramu wal ilmu inda Allah okulinnya mu lujja lw'omushiriku kikkirizibwa naamu teri kigaana naddala nga waliwo obwetaavu obukutwalayo
amma bwaba mushiriku nga mulaguzi nabbi yatugaana okugendayo. Omushiriku bwabanga muki nga mulaguzi oba babayita ba forward tellers abatubulira ebyekwese, omukubi wa kitabo togendange womuki. Nabbi yagaana okugenda mu lujja lw'omukubi w'ekitabo. Yagamba Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, man ataka hina, omuntu agenda eri omukubi w'ekitabo, lam tuqbalu salatuhu 40 yawman. Yaga nti fasaddaqahu mimma yaqul, nakakasa ebyo Allah tabaraka wa taala oba nakakasa ebyo omulaguzi byaba ayogedde, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, abeera mukafiri piwa ku ebyo Allah byessa kwani ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tetukkizibwa genda mu nzija z'abaki z'abalaguzi abo. Amma abashiriku abali adi, mushiriku mu Kristo yekolera shiriki we mu ngeri eyo, teri kikugaana kukola ki, teri kikugaana kugendayo, kubanga abo be baliko emirimu gyaffe. Nkiddamu era nga nkyogera, abashiriku be baliko emirimu gyaffe egya da'wa, bwe bavaawo tuba tetukyalina ki, tuba tetukyalina mirimu. Emirimu gyaffe abawalimu giri ku bashiriku banabbida. Emirimu gy'abannabbi gyalinga kwabo okusookera ddala, ibudu llaha rabbi wa rabbakum ma lakum min ilahin ghairi, musinze Allah. Yali agamba abasiraamu, musinze Allah, ye mulezi wange, ye mulezi wammwe, tewaliiwo ateekeddwa kusinzibwa atali ani. Kati singa abo bavaawo tuba tetukyalina miki, emirimu eminene gyakoola bantu kubazza waani wa Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fi mwembanga nasiibire neerabira nenge ekintu nekyempuga kisobola okunywa amazzi. bwaba yasiibye yeerabira n'alya, kati yeerabidde n'alya ekintu nekimutuga, kati bwe kimutuga n'ajjukira ajjukidde ng'alidde naye kyalidde kimutuze. akati ekyo kisinziira, bw'aba asobola obikomyawo awo abyegoga abikole ki, abikomyewo bukomi tayongerako. Ne bwe kiwagamira abasawo baffe abasiraamu ne bakikakasa nti okuvaawo kirina kuba kunywa mazzi, alina kunywa maki, kubanga obulamu bwe businga kino, kyo kiba kifuuse daruri. Kiwagamidde wano bagamba nti ekigaanyi tekidde naate eri kikkirizibwa okukola ki, okuddayo muwa amazzi, naye olwo olunaku alina okulukola ki, okuluddamu, kubanga amazzi aba aganywedde fi hailulati tadhakkuri, mu mbeera ya kujjukira. Amma biri eyo yalidde okusooka yabiridde mu mbeera ya kukola ki, yakwerabira. Ate nga Nabbi Muhammad yagamba man nasiya fa akala aw shariba fal yasilu oba fali yatimmu siyamahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Muntu bwe yeerabira n'alya n'anywa agende mu maaso n'okusiiba kwe, kubanga Allah yaba amuliisizza era yaba amunywesezza. Wallahu ta'ala a'lam. Namwera ebibuzo bifaanagana, nzikirizibwa okuddamu salaamu y'omusuufi wakuno okwaffe tubayina, naye kirala nzikirizibwa okusalira emabega we. Omusuufi faanaganya nekiri nzikirizibwa okusalira emabega w'abazikiri, abazikiri kalenge, era sheekhe baganda baffe mu ddiini. Asuufiya kye bayita obusuufi kiva mu libaasu suufi, ebyambalo bye bayambalanga abasajja abo basuufi babikolanga mu byoya, niyo batuuma basuufi bwe kigambibwa. Oba kisobola okutegeeza azuhudu, muntu okubeera nga yeekutte ku ki, ku ddiini nnyo, nga zahidu duniya, ng'ensi yagikola ki, egivaamu. Abaatusookawo mulimu abantu abatandika enzikiriza eyo ey'okuva ku ki, okuva ku duniya, bagenda okumaliriza nga bayingidde mu bidaati, bagenda okumaliriza nga bamaliriza ghalawu ila haddi shiriki, nga bayingira ne mu shiriki. Bayina amakubo gawerako era bazituuma aturuku suufiya,
ojja kusanga nga balina atariqatu tijaniya, tariqatu assamaniya, tariqatu alqadiriya, tariqatu aljiraniya, tariqatu annakshbandiya, tariqatu alabbasiya. Balina amakubo maki? Buli khalifa wagenda okulaba nga avaamu ekkubo, naye abakubo kuba ago buli gagenda geeyawula n'okwawukana ku ddiini y'obusiraamu. Obusuufi ebizibu byabwe bisinga nnyo kubeera ku bidaati, kukola bintu nga tebiriiko nzigiriza yaani ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Era bw'oba otunuulidde abasuufi bangi yumarisuna amaliya albid'iyya, bo bakola nnyo emirimu gya bid'a. Be batandika ezo zimawulidi bazijja kuba Shia, bagenda okumalizanga nabo bazikoze eki? Bazikoze. Abasuufi be bakola emirimu egy'edduwa z'obubaani zino, al-Fatiha al-Fatiha, tuziwangaliddeko ebbanga ddene wano, era basajja abakulukulu wano bazimanyi. Abaana abato bano be batazikola ki? Nefe ezo yebadde eddiini yaffe wano, basekasakka bano bazimanyi, era lamanzaani zayitiriranga nnyo, naye zatandikibwawo baki? Basuufi. Edduwa entuufu nabbi Muhammad gye yayigiriza emanyikiddwa. Abasuufi bw'osanga mu bikolwa ebya obuliidi bakola ddaira nga bwe bayogera ebigambo by'eddiini, naye bamaliriza ate oluusi basobezza. Bayinza okukola saako ng'eno ne bagaa tugenda kwogera ekigambo Allah emirundi 100 nga bwe tukiddiŋŋana, oba la ilaha illallah emirundi 100 ne bakyogera, era bakakasiriza ddala nti omuntu bw'ava mu kigambo ekyo n'akyogera nnyo asobola okufuna kye bayita ejjaziba, oba asobola okukubibwa n'afuuka waliyi wa Katonda, n'agwa eri ejjaziba ne limukola ki? Ne limukuba. Bw'agwa eri obulaadi ne bumukuba, oyo abeera waliyi waani? Waliyi wa Allah. N'ebirala bingi ebisukkakaawo bikolwa by'abasuufi. Batandika mpola mpola la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nga banyeenya n'emiki n'emitwe. Ogenda okulaba nga bali ku Allah Allah Allah. Kitegedde? Akati ebyo bikolwa by'abaki? By'abasuufi. Abasuufi waliwo abatuuka ku ddaala ery'okugatta kwani? Ku Allah. Naye mu'adhamuhum ahlul bid'i, abasinga obungi banaki? Bana bid'a. Era abawali baffe baali babarankinga, babarankirigira mu ba ahli sunna wal jamaa, tebabafulumyamu. Ensonga lwaki kye bayogera tukiwa ekitiibwa. Abawali baffe baga nti abasuufi bali mu ba ahli sunna wal jamaa, amu n'okubeera nga balina okubula okufaanana bwe kutyo, tetusobola ate kubafulumya mu dairati ahli sunna wal jamaa. Ne tugamba tutya? Tugamba nti tubakolewo ddaawo bakole ki? Batereere. Omusuufi Allah singa amugera nga akutuulidde salaamu janukula, naam janukule, teri kigaana gikola ki? Allah bw'amugera nga yagenda okusaaza, bw'agenda okukola ki? Kusaaza. Amateeka gagamba tusaalira emabega we. Imaamu al-Bukhari alayhi rahmatullah fatwa yajjako mu kitabo ki, ambuuza tusaalira emabega wa banabbida ngaabo, yaga nti sallu alayhi bid'atuhu, bwe saala ye yamanyi ki? Kuba ghaliban essala si kyangu muntu yo giteekamu bid'a. Essala aba ahli sunna abasinga obungi tusaala etya? Byebongeramu ng'abasuufi ikhtilafatun basita, zibeera ntonotono. Era ogenda okusanga basimala kuzoolesa ezimanyikiddwa mulimu n'abasunni abazikola ki? Abazisoma n'ebirala ebitonotono, naye byebongeramu biri wabweru wa ssala ebinene, nga mu kwazina okwo ogenda okusanga nga bamu bakola ki? Bongeramu. Naye al-Fatiha tusoma etya? Yensonga lwaki bagamba nti balimu ba ahli sunna wal jamaa. Amma abashia bo ne qibla yaabwe bagikola nga eri mustaqilla, gyeri ekalbala, be balina we beetoolera. Era bagamba nti esinga Kaaba yaffe emirundi n'emirundi, ne Qur'ani balina eyaabwe bagita mushafu al-Fatimiyya oba Fatima, neffe batulaga kirala. Era Imaamu al-Kulaini mu kitabo kye kibayita Usulul Kafi yagamba ndayira Katonda, Qur'ani ya Fatima temuliimu yadde ennyukuta n'emu mu nnyukuta ezisangibwa mu Qur'ani yammwe. Kati kitegeeza nti bo bali ku birala
wabula balina kye bayita tukuya ffe batubikka kati omusuufi wanjawuloko ku muki lwakuba ffe wano betusinga okulabalaba baki basuufi ekyokubiri nga Allah yakuwadde n'otaggulukirako tusabe Allah tusaasire abasuufi bano bakomewo kuba bali kumpi nnyo n'aba ahli sunna nnyo Allah bwakuwa n'otaggululako ku bigere n'ogenda olabako ku busuufi obuli mu nsi endala ezo ze bayita ensi z'abasiraamu gendako e Misiri olaba amakubo g'abasuufi gendako e Sudan olaba amakubo ag'abaki ogamba nti bano abasuufi bewaffe bali ku sunna Allahu akbar bali bayitawo ne naffe bino tulina bigemera wano nga tebinnaba kuyitawo kutuukawa kubanga bali akeera ku makya seeka waabwe yafoba sheekhe w'ettariika seeka w'ekkubo nga seeka mundu gwe mulaba wano oyo sheekhe ttariika bwafa bamuzimbako kubba kibeera nga muzikiti ogwo naye nga gwesongola waggulu bamuzingako kubba baleeta abaana buli lunaku ne babaleeta ku kubba ku kabbuli ya seeka nga bagenda bajjako ettaka oba bakola ebintu nga bwe basiiga abaana bafune emikisa gya sheekhe ddala tubadde tetunalikola ki era lumu twalina khalwa gye twagendamu nga yabasuufi ne sheekhe waffe Habibu Marjani Allah amusiime bamuggalira eruzireeyo saba Allah amute naye twali tulina tugeze kukwata Quran tuba tuli mu kukwata Quran kumakya twakeeranga okukwata Quran mu biseera bya holidays twavangayo mu university netugenda mu bifo we tukwatira Quran tuba tuli awo kumakya nga kosita namba y'abaana basomero nga kosita eyo ejjuddemu abaana abawala n'abalenzi tulaba omukyalo omukulu nga bwakwata ku kabbuli ya sheekhe bwasiiga buli mwana Habibu Marijani namubuuza lwaki okikola kino namuga nti haza qaburun azim no kabbuli nene fihi baraka mulimu ki mulimu emikisa kati agamba ddala bano abewaffe tebannagakola ki kati iyo nkola y'abasuufi waliwo abasuufi ngezo kabbuli bazeetoololera ddala n'okuzisinza nga bazisinza twabalabako n'avunnama ku kabbuli ya sheekhe era ng'akakasiriza ddala nti erimu emiki so bano abewaffe bannange yaddeko kubanga atannayitaayita yatendani yatenda mama we nti ono mufumbi nnyo naye bw'omala okutambulako otegeera nti abasajja bakuguuka mu bidaati so barakallahu fikum jazakumullahu khair suufi kukutoolera salaamu n'ojanukula nabwe kityo omuzikiri kalenge abazikiri nabo asuli yaabwe y'abasuufi abazikiri kalenge aba jamaatu tabligh asuli yaabwe y'abaki y'abasuufi naye abazikiri bawane waffe wano wallahi bali nnyo obasanga nga ne be bakola eri obuzikiri gye busibuka tebabimanyi era abiwakanira ddala waliwo sheekhe waffe omu yabalondoola n'atuukira ddala ku kikolo bamuyita Muhammadu bun Jamil Az-Zainawi yalondoola n'akola n'ekitabo kiramba ng'ayogera ku kye bayita obuzikiri kalenge agenda okubuzuula nga bakuburiya suufiya asulu yaabwe yaba musinza kabbuli so nga ate abaawo wano tebabikolanga nako era tebabimanyi bo bagoberera mu sheekhe yaloota nga tulina okuzza eddiini obuki obupya n'afuna n'ebitabo ebimanyikiddwa bye basoma ne basobola okubeera nga eddiini egenda muki mu maaso tusigala tubagamba ti eddiini yaffe si yakuloota bw'oloota ekirooto ne kikwatagana ne shariya yaffe tugenda nakyo mu maaso bwe kitakwatagana na shariya yaffe tetukitwala muki mu maaso wallahu ta'ala a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullah. Mbuuza singa mba njagala omukyalo owokubiri naye nga nkyali muvubuka atannayimiira bulungi mu ssente naye nsobola okumubeezaawo nzikirizibwa okuwasa omukyalo oyo. Ekibuuzo ekirala seka singa mba nina enteekateeka y'okuwasa omukyalo owokubiri nteekeddwa okubuulira omukyalo asooka oba nsooke kuwasa? Kusooka kwa byonna kye bayita okuwasa omukyalo owokubiri kuzimbibwa ku ttaaka oba ku busobozi
muntu waba talina busobozi atalina mannyo tagwaki atalina maanyi takola ki tagwa ddalu yensonga lwaki Allah yagamba nti nabbi yagamba nti man istataa minkum albaata falyataza ayina obusobozi yakola ki oba tolina busobozi obw'emirundi ng'esatu oba obw'emirundi ebiri atwogereko bwebiri obusobozi obusookera ddala bwe busobozi obwa taaqatu maliya oba istitaa maliya obusobozi obwaki obw'ensimbi oba obw'emmaali ng'omukyalo ono anaasobola okukola biri nabbi bye yatugamba anaasobola okulya anaasobola okunywa ayina waanaasobola okusula ebigambo ebyo bikulu nnyo kulya kunywa n'okukola ki n'okusula kitamirwa ddala omuntu okuwasa omukyala nga tolina maanyi ga kisajja kitamwa amiri mukitegeeza abantu kitamwa okuwasa nga tolina ki maanyi ga kisajja kubanga kati owasizza bwaki ng'ate ensonga neeri gy'abadde abeera abadde alya n'okunywa ng'akola ki ng'anywa kati sala amagezi nga bw'oba ogenda okuwasa obeerina ki n'amaanyi g'ekisajja barakallahu fi bwe tuba tugenda okuwasa tubuulira abakyala namba emu la si kituufu tewaliwo obujulizi yadde obufuufufu nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalinga agenda okuwasa ng'asooka kubuulira esookera ddala kimunakuwaza kali lwaki omuwa amawulire agagenda omukola ki omunakuwaza ate nga naawe okimanyi nti kimunakuwaza ate n'abasajja abamu tebamanyi ngeri ki gye bakwatamu bakyala nga bagenda okukola ki ebigambo bakubawo bukubi tamanyi nti oli kimukola ki kimukosa owekitibwa Allah yali mwegendereza nnyo ku kigambo kye bayita okuwasa omukyalo ow'okumeka tulina okuyiga enkwata yatuuka okuddaala eriga nti walan tastatiu an taadilu baina nnisa walau harastum waliwo ebintu byemutagenda kwenkanyankanya wakati w'abakyala abo naye munaaba mukoze ki naye yagamba bw'obanga obawasizza fala tamilu kulla almaili fatadharuha kalmuallaqa togezanga okwekubiira kitegeere nti naye muntu fatadharuha kalmuallaqa abamu we bawasa obudde bwonna buteeka wannamba emu oli n'amulekaawo nga gwe yawalisiriza ennyumba nabbi Allah yagaana mu Quran kati abagenda okuwasa tuleme kubeera bubeezi na katinkaako na katijjo ningenda kukola ki olina okubeera nga olina kapasite wangaala n'abakyala bameka ababiri barakallahu fi naam bino bibuuzo ebiddiira ebisembayo bino biri nabyo bifaanagana ndowooza bivudde mu bakyala abaseeka bami wasomeseza okuwasa abakyala abasooka okuuma alhamdulillah nabo bagezeeko obuvunaanyizibwa bw'amaka tebabumanyi balowooza balina kulya kwebaka neweyambaza n'olabirira abaana nga tafaayo abamu batuusa okubaddiza amahale gaabwe ozamuwulidde kibuuzo ekyokubiri amahale gakola ki seeka kyabugunjufu oba kyamubusiramu omusajja alina abakyala asukka k'omu obutasala biyungu weekanga akomyewo oba nga takomyewo banaye okusala ebiyungu kikulu era ekyo ekigambo kiremerera nnyo abasajja abamu n'abasalafu abamu ate nga nabbi yasalanga ebiki ebiyungu era bakyala ba nabbi bansanyusa nnyo mu bye bansanyusa nnyo nga teri mukyala baali strict nnyo ku biyungu lumu Aisha nabbi yafuluma ekiro nabbi yagamba nti vadhannati n'alowooza Aisha inni adhlimuha nti nze ngenda mukola ki muli azamaanya ekiyungu kye nabbi kumbe Allah amusizzaako obubaka nti genda mu Bakiri ekiro ogenda osabire ku bafu abo bali muki kati Aisha yalinga ebakiriza bw'ati nabbi agamba nti yali bwereere ntya okufuluma nenkwata olugoye ne mubikkako nendowooza nti ali mutulo kumbe Aisha akola ki alaba agamba nti nenfuluma nenkwata oluggi nenduzaawo mpola mpola aleme kukola ki kumbe ampulira ngenda okulaba nga Aisha tafulumyeeyo
Aisha we yafulumayo n'agoberera nabbi nga nabbi bwaweta nga naye aweta bwagomamu nga naye akola ki paka bwe yatuuka ku ki ku Kabuli n'asabira abafubi yabasabira n'akomawo. Aisha baali kumpi ne nabbi Muhammad n'akomawo agenda okumutuukako ng'aweekeera ba wejja n'amuga nti sitaani erabika ekoze eki ekulumbi. Kyetwagalamu tibakyala ba nabbi nabo baali strict nnyo ku biyungu byabwe. Tomalaga mulyazaamanya kiki kati nammwe basajja mmwe mulekeraawo kulyazaamanya ebiyungu byabaki. Bw'obanga toyimirire ng'omusajja okuteekawo embeera nti ŋŋenda kugenda eno olunaku n'eri olunaku eno ennaku bbiri n'eri olunaku bbiri tonnafuna busobozi bukola ki mukitegedde era guma n'atya kubanga ekyo kyosobola. So beera mwegendereza nnyo ku nsonga ekwatagana n'ebiki n'ebiyungu. Barakallahu fi. Naam, bismillah. Sheikh okoli kumanya gekisajja no kikkirizibwa omusajja okwongera ku saizi y'obwami businga omukyala abatabufunamu. Kikkirizibwa sigenda kyongerako kikkirizibwa namukize n'ebibuzo biri bisembere biki bye neetaagisa okutuusa obusiraamu bwange eri Allah ewa Allah. Biki omuntu byeyetaagisa okutuusa obusiraamu wa Allah nga busiraamu? Sookera ddala okwewala shiriki. Oba oyagala okutuusa obusiraamu nga buki buli kye bayita shiriki kidduke nga bw'odduka empologoma. Gwe wookiwulira we kiri kikole ki? Ekyokubiri tukubiriza abantu okwewala bidaati okuzuula muki tukubiriza emyoyo gyaffe n'abalala twewala ennyo ki kuba bidaa ze zituvuga zitutwalawa shiriki. Ekirala okwewala kabairi dhunub amazambi amaki emitima gyaffe giguba buli we tukola amazambi amaki. Yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam inna al-abda idha adhnaba dhanban omuddu buli wakola eki edhambi nuqitati fi qalbihi nuqtata sauda bamuteeka akapaapi akaddugala ku mutima gwe. Idha zada dhanban akhar zida fi qalbihi nuqtatan ukhra Allah ng'ayongerako era akapaapi akalala hatta idha sarat qalbuhu kulluha sauda okutuusa omutima gwe gufuuka ogwaki ogwa bulaaka ng'omutima gwaguba omutima gwakola ki gwabula. Naga nti dhalika qawlu llahi ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ekyo ekigambo kya Allah ekigamba nti emitima gyaguba olw'ebyo ebikolobero bye bakola ki bwe tukola amazambi amangi gagubya emitima nga la taarifu munkara la taarifu maarufa wala tunkiru munkara ng'omuntu takyatamwa kikyamu ate nga takyalaba nti kino kyekituufu. Ebituufu byayita ebikyamu ate ebikyamu byayita ebiki ebituufu. Barakallahu fi. So twewalire ddala. Kikkirizibwa okumenyesa edduwa y'abafu nga eri ku leediyo. Omuntu wabanga asabidde ku leediyo laga nti Allah asaasire Seeka gundi nga yafa oba Allah asaasire muganda waffe gundi nga yakola ki tukkirizibwa okuminyisa. Naamu tukkirizibwa okuminyisa edduwa. Omuntu bw'aminyisa Allah tabaraka wa taala ayanukula ne wabanga agisabye tali waali nkiddamu ne bwabanga asabye tali wukola ki woli. Nabwe kityo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waba ayogeddwako ne bwabanga ayogeddwako nga toliiwo naye n'owulira ng'akoze eki ng'ayogeddwako musaalire alayhi salatu wassalaamu. Barakallahu fiikum. Kyekisembyeyo ekigambo enkwe z'abakyala nnene okusinga sheekwano ani yakyogera? Ekigambo ekyo tekiri mu bigambo bya Allah tekiri mu bigambo byaki wabula owekitiibwa Allah yaga nti inna kaida kunna azim. Yaleeta hikaya ku bigambo bya kabaka oli naga nti Yusufu arid an hadha Yusufu ono muveeku
era kabaka oli yayogera ebigambo ebyo nabbi Allah n'aleeta hikayatan anhu n'atubuulira bye yali akola ki bye yali ayogera amma ekigambo nti inna kaida shaitan kana dhaifa ekyo kigambo kya Allah tabaraka wa taala yakyogera era omuntu okutugamba nti Allah yaga nti enkwe z'abakyala zisinga ezaki ekyo si kituufu ng'ate shaitaani yakema abakyala kati gwotugamba otya nti ate ez'abakyala zezisinga obuki ate si bakyala bonna be baali boogerako wali si bakyala ki waliwo abakyala nga balongoofu nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba kamula min arrijali kathir walam yakmulu min annisai illa arba bangi mu basajja bajjula naye waliwo n'abakyala abajjuvu era yabatugamba nga bali bameka bana barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira kati okunasaba abakyala noga nti enkwe zaabwe bonna nene netukitwala bwe tutyo wallahu taala alam. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin. Tumeanza mkadde wa Fedisfekal okuba nti atuwadde akadde ako n'asobola okwanukula ku bibuuzo munaatusonyiwa biyinza okuba tebiweddeyo naye obudde mubulaba bwe bufaananye